Tuli Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina eb'enjawulo okuva mu bitundu eb'enjawulo by'eggwanga Uganda beegasse ku kibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero era nga bano basazeewo bagamba President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe balabamu essuubi era yagenda okutuleereza eggwanga yaffe yagenda okutuleereza Uganda eno tusobole okwejeyagaliramu tusobole okubeera mu nsi ennungi tusobole okuyingira mu Uganda empya. Emikolo gino gibadde ku kitebe kya NUP ekyakaggulawo ekipya ali Makerere Kavule era n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagikulembeddemu n'okwaniriza abantu bano mu kibiina kya National Unity Platform. Asaba ambikuwe obyerabireko naawe. Leero mukyakyanke ye nga tebasitukirawo ate mube yakunze mulimu ne makolo kavuma naawe sembera ekirango kyayitadda nti Buganda region oba Central region terita mabega terikola ki Central region tegenda kudda mabega mu byafaayo eggwanga lino so abadde balowooza kugyepangirako yo yakuwa kakati mwe mulina okukola omulimu gw'okukunga bannammwe DJ antwala omukisa guno okuwa muganda waffe Makolo Kavuma akazindaalo atuweyo obugambo kubanga yabadde alina butuweera wali then amalirize atukwasa akazindaalo tumuwe akakwasa omukyala eyamukunze wano mu Central Region. Mwebale nnyo mwebalira ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo. Mr. President Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine, Secretary General Lois Luwongoya David, Honorable Zake akutwala nga abavubuka mbaka ababaka ba Parliament bonna abali wano okulya Beka Kawalya ne Honorable Nsanja, Chairman Nyanzi, muganda wange ebigambo byali badde bingi naye bijja kuba bitono. Ndi musanyufu nnyo sooka okwebaza omukyalo ono mbadde nno ebbanga liweze nga simulabanga face to face naye nga buli kaseera mpeereza message ku WhatsApp omuntu gwe sikola ki Makolo nkwagalamu NUP oli waffe naye olemedde eyo nga bwe kyatuukirira. Nzizaako okwebaza omubaka Beka Kawalya, omusajja oyo okuva mu campaign ng'ali kuba sipiika wa KCCA yangamba nga tonnajja mu NUP sijja kuweera ne bw'onoowagira Kyagulanyi ebintu byonna naye nkwagala mu NUP. Sebo ndowooza ekirooto kyo kituukiridde oli happy. Leader of opposition wadde taliiwo Honorable Mathias Mpuuga buli wabadde ansanga nga ngamba gwe oli mwana w'eka jangu eka. Honorable Zake kiwedde ndowooza obadde okiyimba nga luyimba. Njagala okwebaza aba National Unity Platform bonna okuva ku bukulembeze obwo okuntikko okunnyaniriza ne bannange bwe tuzze. President Kyagulanyi abadde mukwano gwange ng'omuntu ebbanga naye emu ku nsonga ezandeese nze ekyandeeta mu byobufuzi kuggyako Museveni mu buyinza by all means. Kasita nategedde nti mikwano gyaffe baakoze alai ne NRM, Secretary General w'ekibiina mukulu Nandala Mafaabi n'agamba bo tebalina buzibu na mwamyani Museveni n'ate nze bwe buzibu bwange mba sikyasobola kuba naki nabo. Era olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 nangirira mu butongole ti ndi memba wa National Unity Platform. Muganda wange ono deputy spokesperson Waiswa Mufumbira
mpayo sekendi emu Waiswa Mufumbira. Muganda wange ono Waiswa Mufumbira y'omusebo ku basomesa bange yansomesa politics mu UIT. Okyegana era tutambudde naye ebbanga ki ddene. Abadde anyimba nnyo nga balina mutyaba Isaac Makolo olina kuba WNUP final outcome. Ate njatudde misana si kiro. Eddiini yaffe ey'obusiraamu etugamba bw'oyingira mu kintu kiyingiremu fisirri kiggweremu, tozannyisa ameka. Bavubuka bannanga abali wano nga muli mu byobufuzi bino bye tulimu kufana kukola ki? Abasajja be tulwanagana nabo balina ssente, balina emmundu, naye ffe be banyigiriza. Mbakubiriza emisana bawa NUP n'ekiro bawaki NUP. Abantu bakumanye nti oli wa sayidi ki eno. Fundikira ebigambo byange nga nziramu okwebaza obukulembeze bwa National Unity Platform. Banaye kino kyokka swaki kyeno eri wano etulaga nti nga tukutte obuyinza ku biliyoni za ssente ze babba just myaka 3 tulabe ekiri wano, naye emyaka 38 nga tukyayita mu nguudo ez'empompogoma. Just ekibiina kya myaka 3 laba ekitebe bwe kifaanana. Ababba eggwanga tebalina wadde kaabuyonjo kiruma. Mbebaza nnyo neyanziza nnyo. Tujja kutambulira wamu. I'm a good mobilizer and I will do that on radio, social media, for National Unity Platform. Ndi member wa National Unity Platform okuva leero. Mwebaza. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Uganda kunga, kunga Chagulanyi kunga, kunga Jakenda kunga. Mr. President, the Secretary General, our National Mobilizer, the spokesperson, ladies and gentlemen, good afternoon. Comrades, you're most welcome. Today, I take the honor to welcome all of you comrades who have just joined us. Feel at home. Here at the NUP, we are social democrats. We believe in transforming this country socially, politically, and economically once we get into power. Friends, as you join us today, the task ahead of us is to ensure that we continue weakening the dictator. The task ahead of us is to ensure that we expose the dictator to the fullest. The task ahead of us is to ensure that we oust the dictator. We have 3 tasks ahead of us. Together with my team, we shall visit you in your respective constituencies and districts, and we take you through our core values, what we believe in as NUP, and then as the head of mobilization in charge of Central, I'm looking forward to working with you. Basebo tubasanyukidde era nze ndi musiimu kubanga Buganda tenswaza. Mukimanyi bulungi nti ebiseera byonna buli lwe bagamba nti twaniriza abapya ekisero kya Buganda kijja kijjudde. Newankubadde nga Abaganda kibakakatako okuwagira ow'ekitiibwa Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaganda tulina olugero olugamba nti nannyini mufu yakwata ki? Kaakati nze ndi mumativu kubanga buli gye tuyita Pulezidenti abantu bamalirivu okutambula naawe mu lugendo olw'okununula eggwanga lyattu Uganda. Era bandyagadde nnyo okujja mu bungi naye olw'entambula. Wano wennyini Pulezidenti ne ttiimu yo eya executive nkusaba mukama wange otuflaginge off tukkirire ku sub-regions ez'enjawulo tugende nga turecevinga abantu abo nga tubakwasa membership cards n'ebyambalo kuba bonna tebasobola kukola ki kuggwera wano.
so mukama wange ekyo kikusabye misana tuku. Njagala kudda erimu abatwegasseeko bassebo ne bannyabo nga bwe mwatudde misana kijja kunkola bubi nze nga n'abakunzi ng'ate mbulira nti abantu bo abajja ku luli mu maaso gwa president bagenze wa Museveni bagenze wa Muhoozi. Bassebo mbasaba muyimirirenga ku mazima ne bwe kiba kitegeeza kuyimirira wekka kikole. Ntegeerekese bulungi sebo president mu bantu bano abali wano nina bakansalazi bayitirivu aba NRM bo baasibye omutima ne bagamba newankubadde ekisanja tekinnaggwako tetulujja kulinda budde buli obwalambikibwa ssemateeka tukyuke era basazeewo ne bajja. Bakansala mwenna abavudde mu NRM olw'obudde nsaba muwanike emikono. Bakansalazi abali wano n'abavudde mu DP muwanike emikono saagala mwetye kuba musazeewo kujja misana tuku ensi yonna ekole ki ebalabe. Sabo president, these are serving councillors under NRM and DP. Mu bantu bano abali wano tulina abantu basobola kwogerako. Tulina veteran journalist Mwami Siraji Ruwama. Woli Mwami Siraji Jabwe no maaso. He is a veteran journalist. Yali musajja wa maanyi nnyo ku radio y'ogolaba. Era kintwalidde ebbanga mukama wange okumusikiriza okutwegattako nga Mwami Kavuma bw'akugambye. Oyo yali veteran journalist. Musajja wa maanyi wakwata omuzira wagenda ku radio oyo taleka kintu nga kikoze eki. Mwami Kavuma sigala wange. Mwami Lugwamabeera. Tulina abavudde mu Kira municipality ababadde aba NRM ne DP muwanike emikono. Olw'obudde ngenda kusoma Busomi constituency. Abavudde mu Nansana municipality Makindye Ssaabagabo bane muwanike emikono. Makindye Ssaabagabo yiyo. Sebo president tulina n'emikwano gyaffe gya Greater Masaka abazze olwaleero okutwegattako. Greater Masaka City muliwa muwanike emikono. Abantu abo bakedde kuva Masaka president. Bo bagambye tebajja kulinda nteekateeka yaffe kutambula gendayo ne beekolamu omulimu ne bafuna entambula ne bajja. Waliwo omukwano gwaffe Sajja Lyabeene. Sajja Lyabeene aliwa oyo naye wuyo waali era ne kaadi he was readmitted to NUP. Tulina Kansala Mudde aliwa Sebo jangu eno oyo abadde wattaku nnyo nga tayagala kumanya kintu kikwatagana na NUP. Mwami Mudde jangu eno mu maaso. Mwami Malwadde naawe jangu. Bano abasajja bendeeta basajja babadde bazibu ng'ekikwatagana ne NUP tebaagala kumanya. Sserunjogi mukulu Sserunjogi oliwa naawe jangu. Tulina omwami abadde ssentebe wa constituency ya Kyaddondo oyo ye bamwanjudde dda. Mwami Mulyanga oyo nga yakulira constituency enamba yagisuddewo n'agamba kati ngenda kukola ba NUP. Era jangu okomewe n'owaggulu. Mwami Lujja okuva e Nansana Ssebo naawe jangu. Bannaye muli bangi nnyo ate mukimanyi nti mu Buganda we wali ki ekinyusi. Munsaasire mwenna sijja kubayita mu maaso naye president abalabye era n'ekifaananyi mugenda kifuna. Mwebale kulaba musana era mbasaba musigale ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Wano wennyini president, allow me recognize the people I work with, the Kunga chairpersons, basentebe bange abakunga bane mujjeko mu maaso wano katini. Okimanyi bulungi nti Buganda nnene sisobola kutambula nzekka. Mudde wali
Buganda nene sisobola kujibeera mu nzekka. So I usually delegate these people to work on my behalf. I believe in teamwork. Mami Semugoma nawe nakubeera wabakula. Siko okungira Kampala. Bano bwe bassentebe bange abakwanza president. Era bakola ddala omulimu mulungi. Bannange mwebalekola mwebalire ddala. Abantu nno bakola bya nakyewa naye buli wabakubira essimu nti bannange abapya baliwa nti nze ninawo omukaaga nze ninawo omusanvu era ne babaleeta nga bwe bakoze olwaleero. N'olw'ebigambo ebyo nzikirize tukome wano. Naye waliwo omwami gwe njagala ayogereko abadde ansumbuwa ennyo, mwami Malwadde ono wa TAP. People power, our power, NUP, everywhere. Banange nange nsanyuse nnyo okubeegattako. People power, our power. Abanyawo ne bassebo waliwo engoma ennene era gye tufunye wano, tufunye omukyala eyali yatukaluubiriza edda mu Kampala n'emiriraano Wakiso, omukyala Hadija, deputy mayor Kachiri Town Council, Hadija Nanteza, Mr. President omukyala ono mbadde nsaba in a special way. Our power. Our power. People power. Our power. People power. Ongeremu amanyi president yawulire nti mwazze. People power. Our power. Our power. People power. Chagulanyi is our president. Chagulanyi is our president. NUP is our party. NUP is our party. Kumba abaddeyo ng'obuyimba bumunyumira. Yabukwata bukusu. Tusigaza mu Uganda wano gwe wekka Kyagulanyi. Abantu batudisappointinze bonna. Ne bw'olaba tudduka tujja gy'oli. Abantu batuliddemu enkwe. Kyagulanyi abantu batuliddemu enkwe ffe tubonyaabonye mu nsi muno. Tubonyeebonye mu bibiina byaffe. Naye abantu batuliddemu nnyo enkwe. Tubalira mu maaso g'abantu Mukama wange abantu bakampala mumanye. Nebeera ku nsonga Mukama wange nzize. Busiro North yali egaanye. Nanteza n'enzikirira Busiro North. Ndi wa Kachiri Town Council. MP ne tumulonda nga wa NUP. N'ow'abakyala naye nga wa NUP. Musaba Mukama wange olwana olutalo tuluvuse. People power. Our power. Neyanziza Mukama wange neyanze. Kale, katukulete neeyo kaserimu ka bbulu ne ka red. Mwebale nnyo. Kakati omukulu Sirage Luwama tusaba okulemera ettiimu eyo yonna obeera akabonero ak'okwanirizibwa olwaleero mu kibiina kasemujje omukulu abalisivingi. Bannange okugjako nga tolaba screen za TV, omusajja oyo abadde mulwanyi nnyo ne mukubireko mu ngalo azze ku frontline entuufu ebisinza okulaba. Nabayiyeko amazzi ga Nuupu. Nabayiyeko amazzi ga Nuupu. There was a central region where mulabise
banyabo ne basebo twagala okwaniriza bakansala abadde ab'ebibiina ebirala mwenna abakyuse nga n'ekisanja tekinnaba kuggwako mwanika ku mikono tubalabe bakansalazi musembereko wano mu maaso ne bakisentebe b'ebyalo mwenna abatwegasseeko mu Mwakiso Kampala Mukono banange nekira municipality bane mwebale nnyo mwebalidde namwe musembereko wano banange tuli bangi nnyo simanyi batugenda kufuna kifaananyi na president mpozi mukulu Siraajo ono Mr. President katufune akagambo ke kamu kokka akiikirira ttiimu yonna yabo bonna batwegasseeko Siraajo. People power. Our power. Siraajo Lwama, former deputy mayor, Makinge division. Ekindeese wano ensonga emu ffenna gye tulina kukyusa bukulembeze. Ettaffaali lyensaba principles zikiriza entandikireko. Waliwo abantu abasosolwa nga bali mu kasolya ka Pulezidenti Museveni. Mu 2001 nafuna abaana ba Pulezidenti Museveni 6 bandeterwa kojja wa Jennifer Musia executive director nemba tende ya bantu bonna ne babagoba naye nga babagoba bantu ba Museveni okutuusa akadagalo yagamba nti nze nja kubalagayo nga Museveni atuuse 18 yakuyamba ku Museveni okunoonyeza abaana be abasigalawo 5 negye baziika omu ngenda muleka ali Christmas bulungi bwegwako January nja kusaba principal bamperoya amuliro basobola okuwabira first lady nejje n'omuhoozi kuba be bamugoba tofuleetera abasoga bano era wayali akoze emyaka 5 abaana teyabogerako mu kaseera kano wakati ne December atubuulire oba bamuwaayiriza oba tebamuwaayiriza n'edyeni ezaakolwa Jerusalem biraga nti omukulu asinza muhoozi omwaka gumu bamuyita Kaguta Yoweri ebirala ajja byongerako mukama wange Katonda abankulu. Wewe nyosebo kulusiraje katufune ekifaananyi ne president katufune ekifaananyi neffe ate tulina okukola nga tuyorganize. So Mr. President, nenga mbironna bannange mukulu Sempebwa webale nnyo omulimu gw'okoze Kasangati omukulu Amudan Semugoma ne ttiimu yo eya Kampala region mwebale omulimu ogw'ettondo gwe mukoze tubalowooza okuba nti nammwe mulinamu ku bukaddi bwa Please get back to your seats. Thank you very much, Madam Namatazi. Thank you very much, Amudan Semugoma. Thank you very much, all the Kunga team. Thank you for the mobilization. That is really massive, and we really have hope that every stone is going to be left turned. Mr. President, finally, the people have been whispering to us, giving reasons why they have the zeal and the enthusiasm to join our party. And these are some of the reasons, Mr. President. You are continuing the fight for human rights, the fight for democracy, the fight for constitutionalism, and the adherence to the rule of law. And no wonder people cite that internally in the party there is democracy,
and we've been very emphatic on building our constitution. Banyabone basebe ekibiina kyaffe kyakola ssemateeka era tutambulira mu bulamu bukufu. Secondly, Mr. President, Ugandans admire the name National Unity Platform. It bears the real words which really are very touching and necessary for this revolution. The party is nationalistic, whereby it accommodates all races, all regions. It is gender sensitive and very patently concerned about the youth. So the issue that we address nationalism cannot be taken for granted. It addresses unity and it is a platform for everybody. Era sebo mukuru makolo kavuma wano platform yaffe weri esawa yonna. Mr. President, era ekibiina kyaffe abantu bakyegomba olw'okuba mukulembeze alina charisma, ali focused, ali energetic, ali resonant, era ayagala ebintu okukyuka mu mbeera yonna. N'ebigambo ebyo Mr. President, tuli basanyufu okuba nti otusumuludde. You have flagged us off to go out there and we recruit other comrades. But twegatteko ekibiina kifa abantu. Bear in mind, all of you comrades, that we come from different walks of life. Nolwekyo, don't deter people from joining us. Temulemesa abantu kutwegattako, namwe abatwegasseko mugende mukunge mumatize bannammwe bajje batwegatteko. Ekisebe Mr. President, bakwebaza obukulembeze bwe okuzimbya ekitebe, banne mukubireko ekitebe kino mu ngalo. Ate njagala bakakasa tukyayongera okugaziwa kubanga ffe abaliwo, we are the leadership of this country in option. I thank you very much. Mwebale nnyo bwe tunaaba tubatuuseeko. Amanya gange nze Nyanzi Fred Centamu. Oyinza okwogerako akamuntu wabwatu. People power. Our power. Kunga Uganda kunga. Thank you very much. Please clap for Chairman Nyanzi Mutu wa watu. People power. Our power. We have Everywhere. Mr. President, Secretary General, honorable members of Parliament, President, the leadership of National Unity Platform, all leaders, local all leaders of the local government present, comrades, the foot soldiers. First of all, everybody should clap for him or herself right now. Having you on this short notice, we invited you on a very short notice, and you have really made it. Mr. President, today we are welcoming our comrades, our new comrades who have been recruited into the party. These are fruits of your tour, plus the hard work of our mobilization structure at the district level, constituencies, sub-counties, up to the parishes. So far, the work is well done, ladies and gentlemen. But before anything, Mr. President, I can't hold it. Allow me to introduce the comrades we are seated with here. Abatali bagenyi ugenyi. Allow me, Mr. President, in a special way, to inform you that Mr. Olhaji Makolo Kaguma is not here as a visitor today. He has come to join us officially. Omusajja oyo abadde akikubira sayidi wali mu ggulu naye kati asazeewo ssebo twegattako. He has changed the front line
he has changed the commandership and he had decided to work under the National Unity Platform, Stroke People Power, and is now vigilant. Sebo mukulu Kavuma, siyinza butakwita ku mulimu gw'okoledde eggwanga butajja wano kutubuuzaako katono yawusebo omasoka president omukwate kwange mu ngalo. Bannange abantu bandika ne payipu bakabuddemu asooka abuze ku president era sinnasobola era sebo ku tayimu eyo ojja kujja otubuuzeeko tulyoke tukunaanika ebyambalo ensi yonna ekulabe webalejesiwazira wekunta so Haji Kavuma, we really appreciate the work that you have done. Ngokuba amasimu ku radio buli lunaku ku CBS bane ku makolo Kavuma mukubire ko mu ngalo gyabadde atatona seko. And yes, the second person is Chairman Mulyanga, oyo musajja Mulyanga yomu kwasajja betwatandika nabo ekyaddolo naye nasooka alalira mu DP naye ku luno yakakasiza mawo yamutundira mu kibiina ng'ekiswa yamutundira mu kibanja ng'ekiswa. Sebo naawe jangu mukulu Mulyanga. Sebo tusaita okulaba long time. Mukulu Mulyanga yatambudde ne mukulu kibuuka jangu naawe Sebo mukulu kibuuka jangu abasajja abo mbakulire mu ngalo bayimirirewo mukama waffe mukulu Kimuli Oluwa mukulu Malwadde nezaako ekyamani zaako Sebo nawe jangu. Abakulu bakulire mu ngalo ez'amaanyi kubanga tekati tebatwegaseeko nga Dr. Kibiina Kizito yagamba nti kiriza ekyaddondo. Sebo mukunaanika ekyambalo ky'abalwanyi ekipya. Omukulu Mulyanga Sebo jangu bakunaanike. Mukyala Jackie nga nawe osembera mukyala Jackie okuba ekyaddondo nnyabo. Abantu abo baali balaalira mu kakumbi nebayinza okwaka kafuute kasibo mukulu Kibuli Sebo. Sebo sentere zaake olutalo nga luwedde. Ekifaananyi ekyo kirungi nnyo.
yaffe. Bale mwebale nnyo mwebale ddala bannange abakulu okwegattako. Now ladies and gentlemen, good news, everybody clap for good news. Mr. President, ebyennyanja by'ovubye yamaanyi. I'm also excited, Mr. President, to present to you comrades from the northern region. Northern region, they are led by Mr. Mawa. Where is Comrade Mawa? Can you please come and introduce these people? Kunga Mawa Kunga. Leo wendongo yabatachiyo. Wendongo toina nyimba zaffe zile zengulu. Tuzina tuvimba. So Comrade Mawa, you're welcome. This is our leader in the northern region. He has been able to mobilize. And by the way, these are just few people that have been able to transport themselves here to come and share this ride today. We are going to traverse the country, and a lot of people are willing to join us. Mr. Ma, please, can you please invite your comrades to come here and shake the president's hands? Kunga Uganda, Kunga! Kunga Uganda, Kunga! Kunga Northern Uganda, Kunga! Kunga leader, Kunga! I'm not seeing your hands. Put your hands up. I want to see your hands up. Kunga leader, Kunga! Kunga Bulu, Kunga! First and foremost, Mr. President, allow me to thank you in a special way. I am called by the name Mr. Mawa Moses. I am an NUP member and an activist in northern part of Uganda. In a special way, I would kindly request entire public to stand up. We just give a thanks to our president. Just within 3 years, through his effort, we managed to get a fully fledged secretariat. And he has made a record. Stand up, stand up, stand up. And gave him a big hand clap. Once again, you people, I just want to tell you that Honorable Bobi Wine's president has made a record with this country. Just within 3 good years, we managed to put our secretariat. NRM in 37 good years, even just a mere toilet, they have never put it. Mr. President, allow me to invite my people from Lango to come in front here. Kunga Lira, Kunga! Kunga Lango, Kunga! Kunga Lango, Kunga! Put your hands up for the people of Northern Uganda. Where is Dan Magic? I want to see Dan Magic also here. Dan Magic, wherever you are, I want to see you here. These people you are seeing in front of you here, most of them are from UPC and from NRM. And I want to give you a thanks for your national tour, and you managed to reach up to there. We thank you in a special way. And people from Lango are still requesting you that you have to go back
to Lango and you sit in what we call We Hotel and we discuss a lot. Not in a radio, not in a public rally, but in We Hotel. People from the Greater Uganda, I'm happy to stand here and I'm going to change my mother tongue. Because most of the people, they think that National Unity Platform belongs to people from Central Uganda only. But I just want to confirm to the world that National Unity Platform is for national people. Me Uganda, Iruomuduch Apapat, Apuyo Umate, Yalamanoi, Yoganoi, Akirubiai, Oje Namwe. Abantu abenjawulo bebo abegasse ku kibiina kya National Platform okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku bakulembeze abadde mu bukulembeze obw'enjawulo ku kaadi z'ebibiina ebyenjawulo nabo beegasse ku National Platform olunaku lwaleero era nga bakkaatiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti waabwe era ye pulezidenti w'eggwanga bagenda okugoberera era nga bagenda okulwana ennyo okulaba nga omulimu guno gutuukirira ogw'obukulembeze tukwate eggwanga Uganda tusobole okugobako nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni. Kale abyebyo mbaagala nnyo Mukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo fataayo mwera.